Omulungi yali ku BBS Terefayina yaffe nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero olunaku lwa Sunday nkukulisaayo mu kusaba gwagenze musinzizo naawe atweyunze kakadde kano n'enkwaniriza program obulamu mu bulemu gye nkuletedde ekyo ky'olunaku olwaleero ku BBS Terefayina. Nze Farida Nakayisa nzize tumaleyo obulamu bwa munnaffe Nakabira Noelina obw'obulemu. Ku mulundi guli we twakoma olwaleero wenzize tutandikire nkwaniriza nnyo program obulamu mu bulemu. Katuddeyo kawaala tulabe munnaffe Noelina Nakabira. Ku mulundi guli twakulaga munnaffe Noelina Nakabira omutuuze w'e Kawaala ng'ono alina obulemu obutatambula ng'abantu abalala era nga yavula bwavuzi. Omukyalo ono yatubulira gye nvudde we, engeri gye yafunamu obulemu buno, engeri gye yatuuka e Kampala ssaako obulamu bwe obw'obufumbo. N'olwaleero katutandikire we twakoma twongere okunnyonnyoka obulamu bwa Nakabira obw'obulemu. Ono mu kitundu kyaffe ekyasooka twamusanga wakaawe n'atulaga engeri gy'akolamu emirimu egy'awaka, kyokka twagala okumanya omulimu gw'akola mu agye 10 ekimubeezaawo. Nakabira alina ekibanda watundira amanda n'omudaala era ng'agamba nti guno gwe gumubeezaawo wadde nga tegunnagaziwa nnyo, wabula bw'amala ogw'ekibanda ate agattako ogw'okuyimba mu bifo ebisanyukirwamu eby'enjawulo oba oliawo ayongereze ku nfuna ye. Noelina alina akabanda ke atundiramu akasawo k'amanda aka. Asubula akasawo k'amanda n'ateekawo n'obunyaanya n'embutunda ne bansanga awo kali mu kangaako. Okuyimba kuno ngendayo olw'omukaaga ne Sande. Ayinza omuntu okwagala okulabako omuyimbi ayinza kusanga otera kuyimbira. Banange nyimbira mu bifo bingi, nyimbira Nansana ku meeting point, ne nyimbira Nansana eno nga gundi gyabeera wa comedian waffe Mariaki bayitayo Royal Garden, nenzija e Kabuusu nengenda bagiyita Mona Lisa, nengenda Nateete kale bane nga wangi naye si kati ate eziri ennyimba ezange nazivaako kati nnyimba nziramu za bannange. Olw'okuba nti takyayimba nnyimba ze yeeyiyiza, ono yasalawo okuyimba ennyimba z'abayimbi abalala era ab'amannya nga bano kuliko David Lutalo ne Judith Babirye. Nakabira agamba nti abayimbi bano be bamaama era taata gy'ali, anti ennyimba zaabwe ze zivuddemu buli kimu ky'alina mu bulamu bwe era nga n'abamuwagira gy'ayimbira abeebazizza. Ono era atuwaddemu n'akapera. Abayimbi bali babiri benjagala bannange bawulire ku mpewo bannange mbadde nga mbeesunga. Mulimu David Lutalo. David Lutalo ampeereredde abaana bange. David Lutalo ansasulidde wensula. David Lutalo sina na kyamwogerako, wabula Mukama Katonda ono nga bwali w'amaanyi. Ndowooza David Lutalo kye naalibadde musabira, naalibadde musabira bamuwalulire kakutiya, ndowooza ng'akaddiye bamwanikeko kasana. Buwangaazi bwokka ekyo kye mwagaliza, kubanga ezo ennyimba za David Lutalo, Yesu ayi Mukama neyamba byezeze ennyimba zennyimba, nengenda gy'aba akoledde ne banzikiriza okuyimba ng'ate ebifo ebirala batugaana, ne banzikiriza okuyimbamu oluyimba bakasoma basobola okunfuuwa nzije mpa abaana bange amata, nzije nsasule wensula. Bannange ekyo ekintu ky'amaanyi. David Lutalo n'atava ku ekyo, olwo oluyimba lwennyini yamba n'alukwasa abalema n'abagamba balugyengamu akasente k'okulya. Kati oyo oba omugamba ki? Ekitegeeza David Lutalo mu kukuyamba sigana kyakwata ssente. Tankwatirangako ku ssente. Ennyimba ze. Kyekyo kye nkugamba nti nnyimba ennyimba ze wali ne banfuuwa, nze n'enjija eno n'ensasula ennyumba. Ne banfuuwa nenzija mwempereredde abaana bange.
mu nnyimba ezo. Era ze zimu neza Judith babiri maama ezo ennyimba Judith babiri ne waako tuyimbye ennyimba y'emyaka n'emyaka. Nze natandika okuyimba ennyimba za Judith babiri nga mmaze okuva mu bidongo byaffe bino ebya live ne ntandika okwenoonyeza 10 mu mabaala. Kitegeera nyambala bwenti neekolako nengena nentula ku stage. Siri muzinyi mulungi nti oba nnyimba binyuma naye bambi abantu bakibakwatako bambi ne batuwa ssente. Bannanga bona baba batuwa ssente buli we tulaze wonna. Mbaagaliza buwangaazi bwereere kuba ndi musanyufu nakyo bambeezezzaawo nnyo. Yes, ayi Mukama dunda kankwagale andabirira buli lukya sima byokola ssebo sikyalina nnaku ddadi wamponyaga yaye nsiimye kuba enkola nkimanyi era lwakuba gunsiimye bwenti. Newankubadde nga abaliko obulemu bakoze bingi okulaba nga bavaayo omulina okwenyigira mu bintu eby'enjawulo wabula okusosolebwa kukyali kungi ku sayidi yaabwe nga kino tekikoma ku bantu be bawangaaliramu kyokka n'ab'entambula ey'olukale anti babeenyinyala abamu basalawo okubaseera n'abandi okubaleka ku makubo nga kino ne Nakabira tekimutaliza. Ondaba nga bwennyumya ndowooza ondaba nnyo neekozeeko bulungi nnyumye era ndi smart. Naye nze ngamba nti njagala nkubuulire bwe njavula era omuntu asigala akulabanga kasaaniiko. Abantu abasinga basigala bakulabanga kasaaniiko. So nakoleranga mu paaka empya nakati waliyo ebifo byange. Bwe ntambula bwenti nga njavula nsisinkana omukyala nga gwe ng'otambula. Omukyala ng'ali ne munne kwe kuŋŋamba amini kwe kugamba munne gwe sooka oyimirire maama nnyaba olugoye lwange luno lwendi mu bannange nzalabayo omulema lulimu ŋŋenda ddusiibamu. Bebi ekintu ekyo kyankwatako nali njavula nga nnawe ndaga natuula. Zaali zifaanagana. Natuula ne ŋŋamba anti olaba olugoye olwo lw'okaabidde nti nno ndwavuliddemu. Nze munnange gw'olumanya ebbeeyi yalwo nze ndwavuliramu bwavulizi mu ttaka. Sirumanyi bitiibwa. Omukazi gwe yali naye n'agamba wabula oyogedde bubi. N'agamba njogedde mu bibi nki ng'olugoye lwange ŋŋenda ddusiibamu. Ne mmugamba gwe oba olulaba nga lwa bbeeyi nze ndulaba bulabyawo kubeera ndi mu kulwavuliramu mu ttaka. Waliwo engoye zibagula ku dduuka ne bateekako akapande nti luno lwa mulema nti luno lwa mulamu tiruliyo. Kati kyekino kye tutambuliramu. Tutambulira mu kusoomoozebwa nga kungi ne twenyamira tumala obudde bwaffe ne twekolako n'olaba nti onyumye naawe oli muntu ng'abalala n'otuuka mu kkubo n'ofuuka kasaaniiko. Ababoodaboda ne bakuyitako mb'oyo ani amusitula oyo ayavula. N'oyimiriza owa takisi n'agenda nti oyo waakumala kusitula. Owulira bulungi. Bannange kino kigenda ate abali ababoodaboda. Bambi ababoodaboda nabo batutwale nti naffe tuli bantu. Kuba ng'otuuka ng'oyagala genda ate awantu omuntu omulamu bwe bamutwalira 2,000 nze ntambulirawo 5,000. Mbuuza lwaki? Ndi wa kusitula ateekako n'ez'okunsitula okugenda ku booda kuli n'okunzijjako. Kati awo n'alyoka nseera nange n'ekikola ki n'enkitegeera. Naye ng'ate Mukama Katonda atuyamba ate zitutambuza ne tukola ki ne tuzifuna. Bannange ekintu ekyo ntuuka ne ntuula ku booda ne mpulira nga obulamu bwange bwonna neewulira nti ne bwe nnyambadde essaawa eno siri muntu. Ng'owa booda ngambye ekyo ekintu. Waliwo owa booda gwe nayimiriza n'aŋŋamba kati banandaba batya nga nkusitudde bagenda nakumpita nti ndi mukazi ndi bbaawo. Neŋŋamba bannange kati nange ndi wano ne bwe bamuyita nti oyo bw'okunsitula okunteeka ku booda bagenda mugamba nti noono owa booda oyo alabika amwagala mukazi we. Nange siri muntu ekitegeeza. Ebyo byonna bye bitubeeramu. Batutwala nnyo abantu we tubeera nti tulina obusungu.
babayita n'abantondo naawe otona entondo bwe bagamba naye nkubuulireko obusungu obwo n'entondo zaffe ziva mu bantu betubeeramu bwe batuyisa singa nfuluma mu nnyumba n'ompisaamu amaaso nti n'oyo omukyala naye ekyo nakisobola kati awo nga nfuna entondo nga nnyomba nnyo tulina enkola twavulamuuko ne tugenda nga tutambulidde mu bintu byonna n'oyavula oba ogenze kunono kati nenjavulako awo mu paakingi oba ngenda kulinda boda nenjirindira ku paakingi awo abantu bonna ne bavaayo ne bakutunuulira kyokka nga bw'oyita buli lunaku obwana bonna nga bw'obulabye ne bukukuŋŋaanirako kati era kirundeetera okwennyamira nti naye nange siri muntu abalala abatambula nga tebabakuŋŋaanirako nga tebabakuŋŋaanirako era nennenyamira neŋŋamba maama ndi mulema olwedde ekitundu ekisoose ekya program obulamu mu bulemu nkiwunzikidde awo ngenda kuwummulamu katono nkomewo n'ekitundu ekyokubiri mu kitundu kyaffe ekyokubiri mwe tugenda n'okutegeerera munnaffe Noelina Nakabira birooto ki byalina ng'omuntu tovaawo nkomawo n'ekitundu ekyokubiri obulamu mu bulemu naffe eyatandise naffe nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo gwe yakatweyungako tuli mu kulaba program obulamu mu bulemu kitundu kyakubiri kyenkuleetedde era nga nkugamba nti obulamu bwa munnaffe Noelina Nakabira oba obulemu bwe tuli mu kulaba we twakomye we tugenda okutandikira ate tulaba obulamu bw'omukyalo ono nkwaniriza nate obulamu mu bulemu abazadde bangi naddala bataata abaana bano bwe babafuna ate babatwala okuba ebisiraani Noelina Nakabira agamba nti basobolera ddala okuba ab'omugaso singa abafiiriddwako nga bannaabwe abataliiko bulemu era nga yeewereddeko ekyokulabirako kubanga mu bulemu bw'alina ate yayamba ku banne bwe bazaalibwa abazadde abo kyennyinza obbagamba tibaddamu bambi kuleka baana bano baliko obulemu manju abaana abaliko obulemu ng'ovudde ku nze bambi nti no tatange yambeererawo bantu abaliko obulemu bangi bakwano bange waliwo ne mukwano gwange essaawa eno bwe tugenda mujjejjeeyo bwe tugenda oba batuyise ku mikolo ng'egyo baba abeera eri n'atwejjamu kubanga oyo bamuteekanga manju neyeekubagiza tamanyi nti no naye muntu nga ffe aba era bw'atulaba nga tuli okke nakyo kino kye tulimu agamba bannaye ate mmwe mwakikola mutya bambi abazadde bamaama bataata abazaala abaana abaliko obulemu nga nze bambi temubaleka mabega nabo bantu mbeegayiridde nnyo omwana aliko obulemu bannange oyinza omutwala nti nno si muntu naye omwana aliko obulemu muntu nnyo era tomanya yayinza n'okujja mu buzibu ebyo byonna by'olimu kubanga nze taata wange yafanga ngambye noowe ndi mumativu ne ku byonkoledde mu katono akantu kennina nawangako taata wange naye abaana abalala beyayitanga oba nti kati kabayite balamu kuba nze nkozesa nnyo ekintu ekigamba nti gwe oli mulamu nze ndi mulema ate nga nalikozesezza nti nze ndiko obulemu gw'otambula kaakati taata wange n'agamba ne banno gw'obajjeeyo n'essaawa zino baganda bange nze mbawa support naye nga siina baganda bange mukulu wange gwenzirako muganda wange anzirako omuwala era twasigala batuzaala abaana 6 twasigala 3
sawa zino era bankubira essimu ne baŋŋaana oyinayo konna kwoyina ne mbagamba ha leero gye nayimbidde nga saafunye n'akabanda kange ate ninako egundi ensawo y'amanda emu nange nsobola nga nze sinnafunawo naye nga era bwe mba nfunyeewo oba mutwalo nzijjako ettaano nenziwa muganda wange naye nga singa taata wange yandeka emabega ekyo naali kikoze tekyandibaddewo. Mulimu abaana abaliko obulemu baba asoma abafuna ku chance nezibasoma abo abazadde mbebaza nnyo abaweerera abaana abo kubanga babatwala nti bantu bambi ne bana ababatwala nti si bantu babajjeyo abaana bano abaliko obulemu bantu nnyo. Abantu abaliko obulemu bangi kyokka babasinga embeera eno bagikozesa ate oluusi okwesaasira abamu beenyooma wabula ng'ono abasabye okusitukiramu beekolerere kubanga n'anaakuyamba atandikira ku ekyo ekitono ky'olina. Ono era akubidde gavumenti omulanga nabo okubajjukira mu nteekateeka zaayo ez'enjawulo. Ate nze munnange ndi mulema munnaabwe naye sibaagalirangako ddala ompulira bulungi. Nze kabeere musajja nga muyina ewaka we nabeereranga n'omusajja nga nze sirinda ssente ya kameeza. Awulira bulungi kuba njagala nnyo kigambo kye bayita kwefaako kati ate ng'omusajja tajja zimpa ssente z'okwefaako. Kaakati kye ŋŋamba abo abakyala aba baami nga baliko obulemu nga beenyooma bazuukuke guno omulembe gwa kukola si kudda mu kusabiriza. Nze gwolaba wano n'ensanga omulema ng'asabirizamu simuwadde ekikumi kyange ate wakiri nkiwamu obuno obwana obutambula. Lwaki nze nkola siri mulema ndi mulema nabo bakole ate era nga boogamye nti no wabba tuyita ku bintu ebigenda okutuyamba ne tugamba mulinamu transport ddala bituufu babikola ate nga bibi ne bw'obeera okola era omuntu asobola okuyamba no kati nga nze bwe ndi mukola ka bizinesi kange nsobola okufuna omugagga n'akanzikola ki n'akanyongereramu kuba nange saagala era kupangisa. Omulanga gwenkubira gavumenti n'abakulembeze guno omulanga tugukubye nnyo bannange gavumenti muguwulirize. Gavumenti eveeyo etuyambe nti singa tugenda okugula ebintu mu tawuni tibatuteerawo lifuti we tuyitira tibatuteerako buno buntu bwa wansi nti no tuyitire wansi n'ova mu kagaaliko bulungi nnyo n'otandika okwavula. Singa batuteerawo okwo ebizimbe byonna bye bazimba oba malwaliro oba ze tujje tugenda okugula ebintu bambi tubeegayiridde gavumenti etuyambe etuteerengawo omulema wasobola okuyisa akagaali ke ng'agenda okukola ekintu kyonna. Ne bannaffe ab'obubonero bambi waliwo n'emikolo egituyita nga tewali bantu bakolera bubonero bantu abo bambi bayongere obbasomesaamu bongerere ddala okubafaako kuba nabo baba baagala okuwulira ekigenda mu maaso. Kati nga nnyumirwa nnyo buli TV yonna gye bateekawo kati kubeerako ow'obubonero. Ekintu ekyo era ntuula ku TV n'ekitunuulira nga mpulya kinnyumira bambi okulaba nga ne bali bawulira. Ekyo kye mbadde nsaba gavumenti etuyambe. Nakabira alina ekirooto ekyokulabirira abaana singa Katonda bamusobozesezza oba singa abakwatiddwako omuzira kisa yenna nga ne bizinesi ye yandyagadde egaziwemu. Ekirooto kye nnina naye kandeke kwemalamu manyi nti kirabika kyayitako tekinnayitako kuba nkyali mulamu. Mbadde njagala singa mbadde nsobola okufuna ssente mu bubizinesi bwange bwonna obw'okuyimba buno bwendimu wano eno obw'okutunda amanda. Mbadde njagala okulabirira abaana nga nineko wendi nga nnyumba yange ndabirire bano abaana. Nja nnyumirwa nnyo okulaba nga abaana bazannya nange we bali nga basanyufu. Nkyagala nnyo era olaba ne wano mu muzigo w'embeera ebiseera ebisinga mbeera n'abaana mpulira bulungi nnyo nga ndi n'abaana. Ekyo kye kirubirirwa kyange naye Mukama simanyi kuba ndaba n'emyaka gigenda gimpuubira akaweta.
kale ekintu ekyo kinyumira nnyo singa mbadde nga nina obusobozi bw'okuzimba ne wenzimbawo obuzigo bubiri naye nga nsobola okuteekawo buddeeka abaana bange abo mwe bali mu kuzannyira naye nga si bange just bwe ndaba ku mwana ng'oba muzadde we tamusobola mugamba mumpe. Asinzidde wano era ne yeebaza Terefayina olw'okusoosowaza ensonga z'abaliko obulemu n'okubajjayo wakati nga bangi babalabanga abatalina mugaso. Alaba BBS Terefayina kuba nkimanyi abantu bangi abagiraba. Mbadde nsaba ku buyambi banyongereremuko ku mu bizinensi yange. Nsaba ku buyambi obwo waliyo n'omugagga ng'asobola n'okunzimbira ennyumba nenteekamu abaana bange abo benjagala okulabirira. Ekyo kyokka kye mbadde nsaba. Bambi bwe wabaayo omuntu yenna ng'alina obusobozi osobola okinkolera n'oŋŋamba Noelina Nakabira omanyi kye nkulabyeko. Ekyo ekintu ŋŋenda kikolera nkuzimbira akayumba wallahi oyabirira abaana bo bw'oyagala okulabirira. Nsiibula bantu mpozi n'okubeeyanza mwe aba Terefayina bambi mwebale nnyo ate ne mujja ne mutulaga ku mpewo nti naffe tuli bantu banaye twali tutumanyi nti no tuli bantu. Mwebale nnyo bambi mwebalire ddala. Obulamu bw'obulemu bwe bumu ku bulamu obutali bwangu nnyo kyokka ng'omuntu oba olina okukimanyira kubanga ebiseera ebisinga si bwe bulamu obusobola okujja olwaleero ate ne buvaawo enkya. Kale nga n'abantu abawangala n'abantu abaliko obulemu kyandibadde kirungi ne mubayisanga ab'omugaso obutabasosola n'okumanya nti nabo bantu ng'abantu abalala. Oba oliko obulemu oba toliiko obulemu kobe ng'owulira oba nga towulira ekisinga obukulu kwe kwokolerera kubanga omuntu akola tadooba tadaaga n'okusabiriza kwe kuba kutono. Munnaffe Nakabira Noelina bwe yeezuula nti aliko obulemu ng'akimanyi bulungi alina okwebeezaawo. Ekibanda kino woolabye enfuluma wakakalabiza egigye ate nga bwe butuuka mu biseera eby'olweggulo atambula mu bifo eby'enjawulo n'ayimba. Gw'alina amagulu alina emikono okozeewo ki? Naye wadde nga akola ate waliwo okusoomoozebwa okw'okusosolebwa. Kyenva nkubiza bannaffe ab'entambula ey'olukale n'okusingira ddala aba bodaboda abantu bano mubayise ng'abantu mubalabe ng'ab'omugaso kubanga ne bw'aba atudde mu kidduka kyo oba tomuvugidde bwereere. Programu obulamu mu bulemu ngiwunzikiddeawo nkwebaza bwebaza okuba ng'otambudde nange gwabadde nange okuva inatandikidde okutuusa essaawa eno yennyini. Programu buufu yeddako ne Stella Nandawula nebaza Hilary Kigozi abadde ku nsonga y'ebifaananyi by'olabye ate munnaffe Prince Arthur n'ateekateeka programu eno okuba ng'ogirabye. Nze Farida Nakayisa kankwagaliza ekiro ekirungi Sabbiiti ejjanja kuba nkuleetera omuntu omulala awangaala ennyo masomoki.